Abaliko obulemu ababadde basobamu 2 be bakedde okugumba ewa ssentebe w'Ekiryagonja Wasswa Bernard Mbuutu nga beemulugunya obutafiibwako. Naye obuzibu obutuleese wano twetaaga kyakulya batubanja amayumba gavumenti twetaaga etufeeko etudduukirire ne balandiroodi batubanja tulina kyakulya twetaaga ne kapito tusobole okubeera nga tukola twebeezeewo okubonaabona. Tusanze tetulina byakola tuli bubi abasinga tupangisa twali tukola naye tetukyasobola kukola embeera si nnungi naye twetaaga ku buyambi bwammwe abo abalina obulemu. Omwana ono omwana yavaamu wa myezi 7 omwana tayonka omwana tayira ono ne bw'omuyigiriza bw'oti tayingira tayonka yetaaga okunyamba. Abali mu buyinza tebazze kutuyambirako ddala eno ku byalo kwe tubeera babeera waggulu bagesa mbuto zaabwe tusobola okuba nga osobola okutunga engatto tusobola kufuna kwa ekidondi kyawuzi yadde empiso noba nga tolina bwewebeezaawo bw'otuuka ku kyokulya tosobola kugenda ganti kakwate 10 n'emu kuba ekipakase waagundi batuwe emmere tuli mu kubonaabona ffe naddala ng'abalina obulemu. Obuzibu bwe tubeera bwe tuti tubeera tweyamba ffekka olaba abasajja abaana baba tesuuli ennyumba egenda tukuba tooyi yagwa ogenda kwerosi bagamba nti kati ffe tukole tutya kati nange nkole ntya be tukiikirira tebalina bibaza sirina baana bano buyambi bwabwe tebalina mipaliso tebalina ngoye ekintu kyonna. Akulira abaliko obulemu e Matugga Tony Lubega asabye ababakiikirira okubadduukirira kuba bangi tebakyesobola. Tusaba gavumenti etuyambeko abagabirizi b'obuyambi b'abaliko obulemu mujje mu LC yaffe n'Ekiryagonja mutuyambeko. Tusaba abantu abamuzira kisaabe emitima emirungi bajje batuyambe. Tusaba ekibiina ekya Iziramu Charity kituyambeko olw'abaana abo. Tusaba maama Nakiwala Kiyingi atwala abavubuka n'abaana ajje alabe ku baana abo atukwatizeeko. Tusaba mama Fiina mukyala muzadde ajje naye atukwatizeeko. Tusaba abasumba mwenna ab'amakanisa ag'enjawulo abasobola okutudduukirira eri abaana abo bajje batuyambeko. Ssentebe Wasswa Bernard asoose kulimira mu nju ng'abaliko obulemu abagumizza n'abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe. wabula tunyonya kubaawo akawunga kaabula tekajja mwenna mwabimanya naye tuwanjagira abakulembeze baffe abatutwala kozi mu parliament tewatuwa tukiikirira abalemu waliko obulemu gyali naye tatuyambye naye nyini tatuyambye tewali minisita alikawo abulemu ayinza kutuyamba bannaye obutuufu kyenja tusobola okukola ensawo ngenda giteekamu emitwalo 20 ng'etandikwa naye katusabe tulabe abalisobola bonna banaatuyambako nga nze chairman Wasswa Bernard Kiryagonja emitwalo 2 gensobodde naye tusaba bonna abalina obusobozi bana mutudduukirire abantu bano abajja gye tuli naffe situlina busobozi bwe tukola ki bwe tulina bwe tubawa